Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku Kika Media ensibuko ya mawulire kwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinga likinga commentinga tusobole kubanga ate munange tutambula fenna. Buterevu mukasera kano wetwogera mukwano gwange Alien Skin yayingidde dda eggwanga erya Dubai era nga byonna byemwagala okola mu bikole wabula Alien Skin mu mwesonyiwe yadenge byonna munange abantu babyogera. Tamale Junior agambye nedda Alien Skin togenda kutulinyako. Alien Skin kyonna kyolowooza kyoli munnange tekigenda soboka wano noyinaayina n'otambula ng'ogenda bw'otyo era byonna mubyewulireko. Ne mummanyiira nga munvuma ekyanjogeza ku Alien Skin kyabadde ekintu kimu. He disrespected omuwala wa Sanyuka TV Tracy. I know Tracy personally. Alien Skin bwe yatuuka ku airport gavudde ebweru omuwala ono munnamawulire yakola mulimo gwe ng'amubuuza ebibuuzo Alien nga taddamu. Ekifaananyi ekyo kitaalabika bulungi nnyo ate Alien ekyo kyo tetwandikivumiridde. Yamala n'agenda ku TikTok live yoyo Alien Skin n'atandika okumanyira ab'amawulire ng'akkakkanya omulimo gw'amawulire. Alien nkubuulira ekintu kimu, tojja kumanyira mawulire nga weetuli. Tonnatuuka ku eyo level, tonnaba kugituukako n'otandika Alien okugamba mbu simanya mbu ab'amawulire abamu simanya tebaakuwagira, which is okay. Si buli omuntu agenda kuwagira, naffe era tebaatuwagira. Naye bw'oba oyagala kutandika kulwana ntalo tojja kusobola Alien. Stage gy'oliko wandibadde ogikozesa okuzimba brand egenda okubeera sustainable. Nova mu bino ebyekisiru eby'enduulu nozimbira ddala sustainability. Wano mu Uganda is about time, the cost of time. Leero oyina abantu, but can you sustain it for the next 1 year? Bano abakubira enduulu batijja butizzi abamu. They don't know even what they call a music brand. Omuyimbi abaako ebigenderako nabwe ekola ebintu bisatu. Alien efuna manager ategerekeka vamu abo abasudani. Second lefuna omwogezi. Alien tukoyo kulaba ng'oli otunula mu buli kamera oyogera kino olumu oyogera ebitakwatagana just to please those you think are following you. Buterevu mukwano gwange oye mukulu Tamale Junior ng'agamba leero zaakwabika emipiira tetugenda kwesonyiwa ssebo wabula katulabe gye binaggwera nga otumanyi ffenna munange ez'enkana tezaaka wabula eyo nga nkuje munange olutalo luliwo lwa TikTok ate Buterevu mukwano gwange eyo nga nkuje munange olutalo oluliwo lwa TikTok ne media abannamawulire bagamba ejavaawo so nga ate n'abali ku TikTok bagamba musaaga era nga omukulu Calvin Kayanja ono yeezobye munange ne Nobert bano nga bawanyisiganya ebigambo munange ebiwanvu era nga ensonga yonna yeekuusa ku TikTok. Nobert, omanyi abavubuka bameka mu Uganda abatalina mirimu ng'olwaleero TikTok yebajjunye? Omanyi abavubuka bameka abasitudde ebitone byabwe ensi n'ebamanya nga bayita ku TikTok? Omanyi butya bwe kikaluba okupenetratinga n'okuyitamu ku mainstream ne sente ze weetaaga okutuusa content w'oku bantu ng'okozesa TVs? Omanyi nti TikTok yasembeza munnakitone n'omuntu wa bulijjo yayanguyiza abayimbi abandibadde bakubwa ekikono mu mainstream kubanga mwatuulanga gwe Nobert ne muteesa nti ono tumukuba ekikono, ono tumuleete, ono tumusembeze, kati katuleete ono ye waffe. Okitegedde ne muzibira talents nyingi. Olwaleero baana bangi abapenetrating ne batuuka ku bannayuganda ne bakuba n'ebivulu ne bakola ne records ebitabangawo wano. Lwaki ebyo tobya appreciating nti esembezza munnakitone n'omuntu atalina byakkola eyabulwa omulimu wano n'afuna kyakola n'akola content? Bano abavubuka obalaba bogamba nti obudde babumalira ku TikTok. Singa tewaaliwo TikTok bandibadde balya mayirungi wano. Ebyo byonna omukulu Calvin Kayanja nga amaze okubyogera n'omukulu Nobert naye yamuzzeemu bw'ati. Amayirungi gyayogerako
olwokuba TikTok teri regulated. Nze njogera ekigambo regulated. Baani aba regulatinga. Ani abakomako. Okimanyi nti no juzi wano nomuvubuka onali etusikinya abadde apromotinga nti okulya amayirundi kimanya nkola. Tekirina buzimu. Yakupromoting. Yakusanga wa. Yakoisa naye ng'akikolera ku TikTok tasobola kukikolera ku TV. Unagoba ku radio kubanga radio ne TV ziri regulated. Yakoisa bigambo kyo kipromoting ekyo ekintu Nobert. Ayina n'enkwatto festival enkwatto kitegeeza ati mayirungi. Yenkwatto. Onoleetongere njagala okkiriza obuugaani. Okay. Nze njagala ekintu kimu ani abakomako. Okay. Ogenda kuvaayo oyogere statement esiga obukyayi mu bantu. Oba kisobola okuvaayo n'alangirira nga wano juzi. Ku nsonga yemu yeeyo n'omukulu Tomudi naye yagambye nze wallahi singa si mukutu ogwo munange ogwa TikTok nze singa sirina kyendi nsobodde okulinnya ku nnyonyi ngezeko mu mawanga ag'ebweru nga nkozesa omukutu ogwo. Kale omuntu avaayo n'agamba ayagala gujjawo mba simutegeera kyaliko era naye kyaba akola aba takitegeera. Nammwe mumwewulireko. Nengenda ko DJ's box mubimanyi upcoming balina kudda ku era balina ku wakutaano nanga upcoming balina kudda ku Monday osegeera kakati nengamba mwana osegeeza sinakola yangamba ojja kudda ku Monday upcoming balina baawo ku Monday osegeera nengamba nayo manyi kanzireyo nkole enaddayo nenkola akasimu ne kavuga bangamba anko tukwagala kwa Bboys nembagamba nange njagala sente bweziti okujja okubayimbira kwa Bboys nkuna kakati kyembuuza leero Monday oba lwakutaano anti lwali baba basita Monday yabakugamyenge kyembuuza leero Monday. Ngero kujukiza mukwano gwange nti oli ku Kika Media ensibuko y'amawulire. Ye omuyimbi Gravity omutujju avuddeyo munange n'ategeeza mwenna abagenda maaso n'okubanga munange mukola ky'amaanyi nnyo okusuula oluyimba lwe saako naye ng'omuyimbi kaliya ye okugikosa nga mugamba poliisi munange egende maaso n'okubanga ebbaninga oluyimba lwe omanyiddwa nga okwepica nga bangi mwekwasa nti ono atumbula munange obuseego atambuza content omubi mitimbagano. Jjukira oluyimba luno lwakola bulungi nnyo ku media ez'enjawulo era wabula abangi bagamba oluyimba luno munange content alimu mubi eri abaana abato. Wabula n'avuddeyo munange n'abategeeza nti oluyimba luno balufuna bubi. Ye kye yali ategeeza mu kigambo okwepica yali ategeeza kuba bifaananyi era bw'atyo n'ategeeza bonna abakifuna obubi abagenda nga mutambuza message embi mu bantu mweddeko era n'ategeeza mmwe abakitegeera nti okwepica kitegeeza kuba bifaananyi. Ono abayise mwena mumwegatteko ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Septemba wali erugogo ku Cricket Oval kitegeeza ye concert yagiwanise dda kati aboogera bali ku byabwe. Butereva uno n'enkujukiza mukwano gwange nti obadde ku Kika Media ensibuko y'amawulire. Bw'otannaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga munnange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankoomere mweraba.